Abange musembere 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 buli ali bwana muzukuse bannamwe muzukuse bannamwe muzukuse bannamwe muzukuse bannamwe muzukuse bannamwe muzuke bannamwe waliwo genjagala okuyisaawo muzukuse bannamwe mwenna mwenna gye muli muzukuse bannamwe njagala muntagingire njagala muntagingire ba security mwenna mwenna abe Uganda mwenna mwenna ba security aba security companies be Uganda njagala mubantagingire mwenna mujenga bawe sagala kulwako njagala mu sharing video eno njagala mu sharing video eno buli atuuka sharing video eno baganda bange mwenna bawangalira mu Take baganda bange mwenna bawangalira mu Istanbul mwenna mwenna njagala mwenna ba anza mwenna mwenna abali ettake mwenna mwenna abali mu Take abali ettake mwenna eno message egenda eri mwenna mwenna abali mu Greece mwenna abali everywhere eno message mwenna oh my god nete tujja kumalako tusiba tubagamba wano nti bannange ebintu bye tukoleramu tuli mu buzibu temwe mutalabanga baganda banga bali ettake bannange bubo oyina omuntu gwomanye ettake muzukuse njagala okuyisaawo breaking news comrade munnaffe Fred Lumbuye omusajja yavaayo okulwanyirira ensi ye njagala okubatuusa nkonfaminze bamukidnappinze comrade Fred Lumbuye bamukidnappinze comrade Fred Lumbuye bamukidnappinze saawa ezitali za mabega comrade Fred Lumbuye bamukidnappinze naye I want to assure you mwenna abaki abasuubira naddala embassy ya Uganda mu Istanbul embassy ya Uganda e Ankara njagala okubagamba Fred Lumbuye temugenda kumufulumya Take waakiri fenna tugenda kushatalinga Take yonna fenna tugenda kutambula Fred Lumbuye temugenda kumufulumya Take mwamuze ne mukola ki yajja kwembase naddala mwabe abembase gwe munyarwanda gwali kwembase gwe acting ambassador gwali kwembase wabadde omweyisayisa Fred Lumbuye yakugamba nti Fred passport ye yaggwako mumuwereze Fred mumuwereze passport ye ne mugaana okumuwereza passport ye nga mumuyita mbu ajje kwembase kati mumuloke naye njagala okubakakasa kamera zonna zigenda kubeera nga zireeta Fred abamukidnappinze amazima ga Katonda mu ggulu temugenda kumufulumya Take wakiri tugenda kulwana fenna tufiirewo Fred Lumbuye temugenda kumufulumya Take muzze ne mukidnappinga kamera zibalabye yonna gye mumutadde oba mugenda kumutta oba mwenna bamukidnappinze mwenna muli reported by the police abaganda bafe ab'Etake bonna baba reportinze era police ziri mukebera CCTV camera z'Etake temusuubira Fred wabadde asula wabadde CCTV camera tukimanyi buli nnaku omusajja asiiba agamba bannange bansiba bantambulirako bannange basiiba bantambulirako kyemutunoonyeza kyemwagala okututtira mu 7 kyemwagala okututtira mu bamuhoozi lwakuba twayavaayo okuzibula eggwanga twavaayo okuzibula eggwanga kyekyo kyemwagala okutukola ki naye mbakakasa mugenda kulabira ku Fred bano bembadde mujjanga mukwata abantu nga mubatwala ebyekisirusiru Fred Lumbuye even if ne bwabadde nti ali citizen wa Uganda temugenda kumufulumya Take temugenda kumufulumya Take era njagala okubawa amawulire amakyamu mwenna mubadde abasajja bana mubadde abasajja aba muzze ne mukidnappinga Fred naye mwenna poliisi y'Etake poliisi Fred mwabadde asula ebalabye bulungi ekya identifyinga CCTV camera yonna gye mumututte yonna muyinza okkeera ku makya nga Fred mumufulumiza
bannanga abantu abali ettake mwenna abantu abali ettake bwe mulaba video eno bannange mukiyaringira abantu abali ettake mwenna mugende mutegeeze buli omu ategeeze poliisi waali muganda waffe bamukutte muganda waffe bamukidnappinze naye temugenda kumufulumya ttake ekyo kyonki bakakasa tugenda kutandika kakati wano muluggulidde ku pata bwe ziba nga kidnappings temwazikomya Uganda temugenda kuzikola abroad nze kojja omugezi mbeera wano Ireland amazima ga Katonda mujje mugeze mu nkwateko temugenda okutegeera abantu ba wano kye bakola ate kati security zaffe katuzinyweze buli comrade wonna woli ng'ojja ku internet kuno ng'oyogera nyweza security yo buli comrade wonna woli ng'ojja okuzibula kubanga Museveni ayagala kutubeeza muki bana abasajja bagala kutubeeza mu kizikiza njagala komure mwenna banna Uganda mwenna muveeyo mugambe Free Fred Lumbuye mugende ku embassy ya Take mugende ku mugitandiko jubombardinga ne Twitter embassy ya Take mutandiko jubombardinga ne Twitter mugibombardinga with the Twitter messages okitegeera mutandike okubeera nga mukola ki nga muspreadinga ettake bwe muzze ne mumuwamba if kamala okukwata onaanyo alo esebo bangamba bampereza gundi nti bamukutte okay kamala okumaliriza live eno ngenda kuddira bannange njagala obbagamba abantu abazze waliwo gwenda byakoze comment wano government ya Take tesobola kujja nekwata Fred baba abazze okukwata Fred bamukutte irigale government ya Take tekutte Fred ekyo kyo njagala kukibagamba government ya Take si ekutte Fred aba bazze okidnappinga Fred bakikoze irigale kyovola bono gwenjogedde naye ngambye bakikoze irigale era kyovola nga kamera zonna zibakutte bulungi era police kati eri mu kupaswe kubanga bagenze ne baloopa omusango ogwo nti muganda wabe bamukidnappinze aba police ne bagamba nti bagenda kukola ki kulaba CCTV camera kubanga Fred wabadde asula wabaddewo CCTV camera omukitegeera so njagala okukibagamba nti temujja kutukakkanya ne bwe munaakola mutya ne bwe wanaasigalayo abantu babiri temujja kutukakkanya ffe twastalaafiya nga mukama waffe bw'atugamba tuggwemu akatengo twakaggwamu oba mukitegeera ate njagala okubagamba mwenna abali mu gundi eno abajjo mu minimizinga abantu bemwogera nabo abantu betwogera nabo enewe bye tujja kubyogera kati nsaba mwenna baganda bange abali ettake mwenna abali wana abaagala enkyukakyuka mwenna abali ettake ne bwoba otyo okukuvaayo please mwegatte wamu mulumbe poliisi nammwe gwe Munnayuganda alaba video yange tweetingira Turkish Embassy informing nti the Ugandan government has kidnapped Lumbuye Fred. Obo kitegeera the Ugandan government has kidnapped Lumbuye Fred. Okitegeera bannange njagala bwoba otwala nti this is fake news. Please get out of this page.
bwoba olutwala nti eno fake news, get out of this page. So kyekyo kye njagadde okubategeeza. Bannayuganda balwana nnyo okulaba nga bafuna ba lawyers okubeera nga Fred Lumbuye abeera Fred. Naye kyembakakasa mmwe aba initiatinze kidnapping eno, temugenda kusobola kufulumya Fred, kubanga ekisooka Fred mumukutte mu bumenyi bw'amateeka. Fred ne bw'aba si mu Turkish tosobola kumujja mu Turkey like that. Mwalaba ono Khashoggi bwe bajja ne bamuttira ku embassy ya Saudi Arabia. Saudi Arabia yalina okusasula. Turkey si yensi jojja n'ozannyiramu. Era bwe mubanga muyina abantu bammwe bwe mwatumye abo mwayo muyinza n'okuleetera Turkey ne withdrawing ambassador wa Uganda. Omusajja kubanga tugenda ku petitioninga, it's going to be kati wano we mugenda okutegeerera. Tugenda ku petitioninga United Nations High Commission for Refugees. Tugenda ku petitioninga United Nations Human Rights. Tugenda ku petitioninga buli kimu. Omukitegeera. So take okuma reputation yayo temusobola Fred Lumbuye temusobola kumujja mu Turkey. Nze nsose nendaba ebintu bino nga abantu babigira nene nsalawo nenkubira abantu abali ettake ne bakikonfaminga nti yes Fred Lumbuye bamukidnappinze tebamukutte butukwasi bakidnappinze mu kidnapping nenjagala okubamaliriza nga mbagamba nti Fred Lumbuye temujja kumufulumya ttake. Tugenda kulwana wakiri emikira gikutukeko ffenna wherever muna Uganda wonna wooli. Njagala the only thing you can do is to tweet the Turkish embassy. Waliwo freedom fighter activist kidnappingidwa. That's the only thing you can do. Wamukitegeera. That's the only thing you can do. So please do what you are supposed to do. Gwali Saudi Arabia, gwali Oman, ali mu Africa, tweeting the Turkish embassy, muji bombarding with tweets. Mukimanyi omulimu gwe tubadde tukola ku Twitter. Nze wano ngenda kera ku Turkish embassy wano gye ngenda okera. Fred Lumbuye alina okubeera nga ali Fred. Fred Lumbuye alina ate bw'amala okubeerwa Fred tugenda kumujjayo tumuleete mu nsi ekiki. Tosobola kumala gafubutuka n'okidnapping omuntu ebyekigwagwagwagwa bwekityo. Oba mukitegeera. Bannayuganda abali ettake muyina okulumba amapoliisi gonna ne mugategeeza mukwano muganda wa akidnappingiddwa. Cases bwe zinaabeera nga buli wamu bafuna cases bagenda ku reactinga. Kino njagala tukitwale massive. Kintu kino kibawe eki? Kibawe ekyokulabirako. Omukitegeera. Mutandika okutweetingira Turkish embassy buli wooli wonna nga muyinsatingako ekifaananyi kya Fred. Nga muyinsatingako ekifaananyi kya Fred. Hashtag free Fred Lumbuye. Fred Lumbuye has been kidnapped. Oba okitegeera. Fred Lumbuye has been kidnapped. So, ge amawulire ge mbadde njagala okubategeeza. Musule bulungi bannange.